Tiro bina gye musinzira okubeera nga mugoberera nyongera okubeera nga mbabuuzaako Fahad Proigi kwe muli muzikiriza mu ngeri enjawulo mbere nga tetumirako abaana abalabira awo ku ddungu nyongera okubeera nga mbabuuzaako mwena ate abalabira mu America, Canada ne Europe yonna olina okutwaliza ewammwe bali nnyo ddala okubeera nga mugoberera mpita Fahad Proigi era nga ggwe atamanyi kikigenda mu maaso wano nkuwa amawulire ate nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga yonna ekintu kyonna kibeera nga kikola amawulire nze mbeera nkigattagatta ne mbeera nga nkikutuusa gwe kyolina okubeera nga okola kiri kimu olina kumakinga sure nti osubscribinga ate ne ka notification bell n'okakoonako kajja kubeera nga kakwalatinga lwe nnaaba ntaddeyo waaka okubeera nga ofuna ka notification awo nti kakati waliwo ate ekipya omukulu kyasobodde okubeera nga tuyiggirayo as usual video etandika na kubeera nga olikinga ate sharingirako abalala eyo mpolampola nabo basobola okubeera nga abatwegattako ndowooza kambere nga mbatwala direct mu katambi ate ke nkuleetedde essaawa eno nina ensonga za Waikibenda yabadde ku Sonyuka TV 2 days back n'abaako ebigambo byayogera byabadde binene alina omukulu omu gwe yasonzeemu naye nga kigambibwa abasobodde okubeera nga bamalayo emboozi eyo nalina gye yasobodde okwogera baga nti yadde appointinga mukulu Kyagulanyi nga bw'ataagaliza music industry yaabwe era asaana kufa bufi ng'agamba nti omukulu oyo singa akeera ku makya n'afa oba oliawo buli kimu kinaaba kitambulira ddala bulungi nnyo malidaadi saana kakati nno ebigambo byayogedde bimuleetedde obuzibu era nga akatambi ako atasobodde okubeera nga tokafuna ngenda kubeera nga nkakuteerawo n'ebirala byonna ebigenda mu maaso sayidi eyo sooka mbateera obutambi buno ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo waliwo abantu abamu balina okufa indasitule eno ogenda mu maaso bowalu gye bali naye Mukama gy'abikola nga bo bagiremesezza okugenda mu maaso balina okufa kati mpita awo lwaki because bo kye batafunamu tebaagala kigenda mu maaso naye nga nze nsiina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kiba nga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu naye waliwo abantu bemuyita ba gatekeeper. This is a free economy. Singa ntegeka product yange omuntu n'agyagala togenda okusalawo wetagenda nawegenda so abo tubalinze ate nga Mukama ali mubakola abamu atandise obbasuula nje nkubuulira Mukama talya nguzi era nze amanyi omuntu Waikibenda mukugambye teri kyokola mu nzikiza kitajja bbera mu ttaala lugenda kero nakolwa you will lose all the respect you had. Akati ekisooka byonna nga sinagenda wala Munnayuganda yenna nkusaba otereka akatambi kano musevinga akatambi kano ng'obujulizi ku Waikibenda. Waikibenda tukimanyi abantu bangi abeetaaga Kyagulanyi nga mufu gwe ekyenjawulo ky'okoze kwe kukijjayo mu lwatu n'oyogera ekikuli ku mutima nti omwetaaga mufu ate mu bujegabo olw'okubanga tewasobodde kwogera linnya omanyi oli mugezi naye ate amagezi amatono olina mangi Waikibenda okitegeera tumanyi bulungi ani gwe wabadde ogamba alina okufa ye Kyagulanyi ye Bobi Wine gwe wabadde ogamba nti alina okufa abaviire mu music industry yammwe ng'omulanga okubeera nti agyonoonye oba mumulanga okubeera nti ayonoonye music industry yammwe era Bobi Wine gwe wabadde oyagaliza okukola ki gwe wabadde oyagala okufa bangi abeetaaga Bobi Wine nga mufu bangi kwe kulina ono pulezidenti w'e Masaka Mr. Bitaano bangi abamwetaaga nga bafu ate kyenjagala omanyi okuva n'olwaleero buli eyeetaaga Bobi Wine nga mufu tubamanyi era ku lisiti tubamanyi tubalina naawe oli ku lisiti n'obujulizi obw'akatambi kano y'ensonga lwaki ngambye Abannayuganda batereka akatambiko kano tetwetaaga musajja oyo okukeera ku makya olunaku olumu nga yeegolodde otuwe excuse ng'olwedde watuuladde ekikuli ku mutima ekyo tukikyetaaga kakati nga sinagenda wala Waikibenda bulijjo oli musezi bulijjo Bobi Wine waafanga God forbid wakeera ku makya nga afudde nga mumusse bakuweereze mayiti y'ogirye kubanga oli musezi panange nze neewuunya abantu nga ekikula nga mmwe abalina emitima
emibi. Nkakasa bulungi kasajja gwe olina abaana era wandyagadde okuza abaana bo. Bwe osobola okuba nga tomwagala ng'olaba yayonoona music industry yammwe oba abalemesezza okuba oluseke ku bannayuganda, naye ate sisuubira nti okufa kikyandibadde kisembayo, kikyandibadde ekintu ky'okubeera nti mulina okumwagaliza. Naye olw'okubanga munnange ekyo bali mu DNA yammwe okufa akumwe mulaba okufa kwe kulina okusolvinga problem. Yensonga lwaki olaba era banno we mufaanagana buli abantu bye boogerako bwakutiisatiisa n'ebirema yamanyi okutta ye solution. Nze ndowooza nti engeri gye mulina federation yammwe gye mugipushinga ne gye mubba ssente zammwe, nze ndowooza mba mwagala okakasa Bobi Wine ate talina kufa nga gwe woomwagaliza kufa. Nze ndowooza wandimusabidde nnyo n'abeerawo ne mupushinga ekintu mwe kye mugamba temupushinga ne mumuswaza in future nti walinga tutwagaliza ng'oyonoona music industry yaffe kati copyright law yaffe tugifunye buli kimu tulyokke, gwe walinga obuzibu. Naye sirowooza nti omuntu bw'afa ate aba ayize. Nze sikimanyi era ndowooza kiri mu DNA yammwe mumanyi nti omuntu bw'afa aba ayize. Omuntu bw'afa talumwa, omufu talumwa. Naye munnange mugwagwa bwammwe mwe mulowooza nti omuntu bw'afa ositegeera Waiki Benda alabanaye baserwajja okwota igwe oyagaliza omwana wa Nambi okufa nga music wo abaana ba Nambi be basinza okuwagira, gwe ayagaliza muzzukulu wa Nambi omwana wa Nambi okufa. Igwe ayagaliza omwana wa Nambi okufa. Music wo tomulimba mu lulimi lwammwe Olunyarwanda whatsoever gy'ova, lwasimba mu lulimi lwammwe, naye oyimba mu lulimi lw'omwana wo lwa mwana wa Nambi gwe gw'oyagala afe, gw'oyagala okutta. Yimba mu lulimi lwammwe. Abaana ba Nambi be bakuwagidde. Mwana baserwajja okwota emitima gyammwe mibi nnyo, mibi. Kuba nze neebuuza omusajja gwe mwesibyeko sente zammwe baazibawa n'okuzibawa, mugabanye sente zammwe. Bobi Wine takyayogera ku sente zammwe n'ekibiina kyammwe takyakyogerako. Nimabegako ndabye nga bamutunzamu ne kamera bamubuuza ku kigurupu kyammwe n'abyebalama takyayagala kwogera ku bintu byammwe, gasi yammwe takyayagala kumwogerako. Naye kakati efitina n'obukyali n'obusezi okuleka ng'oli muliwa abantu obijjawo okubeera nga obujja okubeera nga oyagaliza omusajja okufa. Bwe bweno olina okwegendereza n'abayimbi bonna abali mu kigurupu ekyo abakulirwa Kenzo, olina beegendereza. Bamanya si bangu mu bantu be baba weegendereza bo nabo bagatteko. Abasajja bakwetaaga oli mufu. Waiki Benda copyright law okuyita Nigeria okubeera ng'ekola Abanigeria nabo gavumenti ya abayimbi Abanigeria gavumenti yaabwe yamala kubanga ebawa ssente ng'ekola bye baba bakola. Mwana Bobi Wine tayogera ku bayimbi nti abayimbi lwaki mubeera mukuba oluseke mu bannayuganda. Yali ayogera ku bantu, ku batuuze, ku basitizens b'e Uganda. Yali tayogera ku bayimbi, yali ayogera n'abantu ba citizen, kubanga omuyimbi oli citizen wa Uganda. Gwe Waiki Benda oli citizen wa Uganda, toli w'e Rwanda. Okitegeera? Niwankubadde mu Uganda tebasobola kugamba nti owaayi tulambulire bajjajjawo bataano, tobalina. Onfuna mwana buli wensikira statement Ssaabasajja Kabaka gye yakola n'agamba lwaki basajja mmwe ekisa ky'Abaganda mukitekinga for granted ne mutandika otumanyira kati kasajja gwe kyoli mukola. Opromotinga genocide. Mwana sente zammwe mwazifuna, omulasita yasirika. Mukulisa sente zammwe, omulasita yasirika. Okitegeera?
mutambuze kintu kyammwe omulasita mumwesonyiwe naye buli avaayo n'awuza nga Bobi Wine wamulemesezza abalemesezza wa n'atanayiga kwogera n'atanayiga kunaaba n'alemeddwa osenya ebinnyo nga bya kiragala agaya ebikoola naye agamba Bobi Wine amulemesezza abalemesezza wa bana omusajja bw'ayogera n'akugamba bannange ssente ze babawadde zandiyambye abantu abali abatalina malagala mu kiruddu mu malwaliro gonna abantu bafa naye mwalya ssente mu covid babongedde ssente lwaki mwagala okwefuula nti mwe muli vulnerable lwaki mwagala okwefuula nti mwe bawejjere mwe temukiraba mufa ku mululu akasente mwakafuna katate waikibenda kikyoyagala mutambuze ebintu byammwe omulasita mumwesonyiwe okitegeera mwana baserwajja okwota mutama bano baserwajja okwota newalaga omukwano naye mubaagala era embeera zaabwe ezabosolwajja okwota tezeebulizaayo era abaakwetaaga oli mufu vidiyo tugiterese naye kino tukikubuulira singa amala n'afa tuli kuleetera omulambo gw'ogulye kuba oli musezi bizinesi zo zonna ziri mu Buganda ekisomero ky'oguzo kiri mu Buganda osula mu Buganda buli kimu mu Buganda mwe mutumanyiira muli babi nnyo mmwe baserwajja okwota